Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tubaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga, okulayikinga omno okusharinga content waffe twongera okulabika nti tutambula ffenna wakati mukuba torch n'okumulungula amawulire nga bagabatambula wano mu nyaffe Uganda. Olunaku lwaleero tuzo okulika nti tunulire eggulire litambula ku social media okwo. Kuliko yali omusirikale wa police iranga ya serving kongera omusomesa mu government eno yennyini wa police emyaka ejiwera ddala 20 plus n'obusomesa emyaka 4 kusinziranga banyonyodde. N'oluvannyuma lw'okuwummula emirimu gya police yasalawo okweyunga ku kibiina ki National Unity Platform akola obuweereza wansi w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Police ono nno ali mu bitundu by'Embale eyo Mbale City gyakola emirimu gye naye oba oli awo alina ebigambo byayogera nga biraga oba oli awo gavumenti gyekozesaamu abapoliisi bano ensobi. Tukimanyi bulungi nnyo nti apoliisi ateyina kubeera teyina kwetaba mu byabufuzi, erina kubeera non-partisan oba erina kukolera bannansi kuba kiri kitongole ekyetengeredde okukola emirimu gyayo ng'era kisaavinga yenna abatudde mu ntebe. Naye n'ebigambo byayogedde video tugenda gibawaako wano naye nga tetunagibawa katubajjukize bannaffe ab'ekitongole ekyavuddeyo okulayika nti kiyambako mu kutwala abaana abawala ebweru, specifically baana bawala mu nsi nga Jordan, ensi nga Qatar, ensi nga Saudi Arabia. Ogenda n'okola olina passport, toyina ssente naye nga oyagala ogenda okukola, olina mukwano gwo ayagala ogenda okukola, oyina muganda wayagala ogenda okukola, bakubireko ku namba y'essimu eno 07526 73640 07526 oyongere okumanya ebisingawo. Kasooke tubaawo wa poliisi ono ayongere okulayika nti alambika ensonga ze, oluvannyuma tukomewo tuzidisikaasingeko wakati mu kuzeefumiitirizaako nga bannayuganda. Kasooke tumubawo. Mu butuufu oli mutuufu nnyo nakaweereza mu gavumenti ya Museveni emyaka egiwerako, mu busomesa naweerezaako emyaka 5 nga primary teacher. Mu busirikale bwa poliisi nva kuweerezamu emyaka 26. Ate mu sensitive office eno ya community liaison office ng'ekwasaganya abantu ba bulijjo ne poliisi. Naye kye nalabamu nga poliisi oba gavumenti eno teri transparent, etambuliza nnyo ebintu ebisinga ku bulimba. Lwakuba mu biseera bye mbeeredde mu poliisi nga ndi mu community liaison kimbeeredde kizibu nnyo okulaba nti okukyusa ekifaananyi ku ebyo abantu ba bulijjo bye balaba poliisi ng'ebakola, naye nga bw'ogenda ku radio olinga kata ali kusiga langi ennyumba etanaba kukubibwa ki pulasta. So nendaba nti mulimu okubiikirira ate tebali transparency ennyo. Naye n'ekirala abuse of human rights bwendabira ddala engeri gye babeera nga bali kukwatamu abantu ba bulijjo babakwata nga batali bannayuganda. Naye ogenda okulaba nga gwe bw'otunuulira omwogezi wa poliisi ng'ate kya ripooti nga kibeera kirala ku ekyo kikoze ekikoleddwa. Lwaki nkatiriza nti tebali transparent mu byonna. Ne abuse of human rights. N'ekirala corruption yebadde olumba olusinga obungi. Corruption yesinze okulya. Naye ate ekirala ne gavumenti yennyini ekozesa bukozesa ba poliisi, naye ng'okulya okulungi kubeera mu balala ng'agwe ate poliisi akola nnyo ng'ate osula wabi, abaana ababoosi be bagenda ku ssomero endyambi, naye nga bakutuma okulaba nti olwanyisa kaŋŋambe nti okutaataaganya abantu ba bulijjo ku koozi gye baliko ate nga ntuufu. Kyokyo kimu kyekyandeetera okuva bwe nalekuulira poliisi nendaba nti ndina okwesooga ekibiina kyendabye nti kirwanirira omuntu wa bulijjo. Ekyo sitidde lwakuba ku mubiri gwange nakubibwa amasasi 29 ne guruneeti emu. So it is like I'm a moving dead body. Ate ekirala na trainingiwa, so sikyatya ate sigenda kutiisibwa okuva ku mulamwa.
nina okulaba nti ntwala kozi mu maaso. Ndi mutendeke, manya amateeka, ngondera amateeka. Ebyonna buli skills ze bagenda okukozesa okufrustratinga the cause nzimanyi. So ndi ready nnyo, sigenda kukomandinga nga nviira mabega, naye ngenda kubeera mu maaso ku arrowhead point gye ngenda okubeerako okulaba nti tugukusa struggle. Okusookera ddala bwe nakubibwa omwaka ogwa 2000 nga ndi ku poliisi y'Enkoma, nakubibwa amasasi ne grenade, nataasa emundu 27 ezaali nga ziri ku amura chase box ng'eri ku counter, naye saakombesewako wadde nusu emu ya treatment, wadde nga nakiraiminga okufuna treatment refund. Kujjako natunda ente, taata n'atunda amataka ne neejanjaba. Second incidence mu 2009 bwe nakubibwa ate amasasi 28, bwe nagenda bwe bampa gundi claim referral okugenda ku police headquarters, maze okukozesa nga ngenda ne mu milioni nga 3, naye bampaayo 20,000, ng'ate eno raised issue bali kumanja ku 60,000. Kati bwe nalaba ekyo nengumiikiriza, bwe nalabye ate nga batuuse ku kigambo eky'okutulugunya abantu ba bulijjo, nendaba nga tugenze wala, ate nga nze omu agenda mu community nensomesa amateeka, nengenda ku media houses nensomesa amateeka, naye wensanga ng'ebikolwa bikontagana n'ebyo amateeka bye kagamba. Nengezaako kati okuapplyinga ale retirement mu police on medical ground, nawandiika emirundi 3 tebanziramu. Bwe nakola follow-up okugenda ku police headquarters, waliwo eyampa ekyama n'angamba oyo applyinze for early retirement on medical ground asaana okusasula milioni 2, naye ate ng'ali ku retiringa ku normal age bali kumuwa milioni 12 ku 16. Kati ana agenda ku wastinga the 200 million on you. Nengamba ekitegeeza rates zaffe endala tebatuwa. Bwe nakomawo nayingira ku kalaamu n'olupapula nempandiika resignation letter, nembawo ebintu byabwe nenesigalira wadde sisasuddwa wadde omunwe gwa nusu. Nengamba kasita Katonda akyankuuma kandwanirire struggle, gavumenti empya eyingire mu buyinza, n'abo abaanasigalawo tulwanirire future yaabwe naddala abaana. Laba mu kutaasa emundu 28, tunuulira discrimination eri mu forces, okutaasa the 28 guns, n'ebyo byonna byenkoledde, okugenda nga nsomesa abantu amateeka mu commentary awe, kugenda ku zi radio defendinga gavumenti ebibi byekola, naye tebampaayo promotion, naviirayo ku ddaala lya constable. Awo kyembategeezera nti agwe omusirikale ali wabweru, kyolwana okukuba munansi muno okikolera bwereere, enkya ogenda kusangibwa nga ate naagwe oli mu community, ogenda kusuulibwa nga bwe basuula kyali waffe omulala eyalajananga naye n'amaliriza nga atiddwa, naye nga yakoledde gavumenti naye nga tewali kyasasuddwa, kujjako okuexploitinga. Amaanya ndi Busiku Rogers Muliro, chairman omupya owa National Unity Platform Mbale City. Ye Busiku Rogers Muliro, chairman omupya yakateekebwamu obwesigwe, ate olwaleero lwenva okuyingirira mu office. Kama sina ndi Busiku Rogers Muliro, ndi chairman omushaho walondewere. Nze chairman omupya Busiku Rogers yalondebwa abamemba ab'ekibiina kya NUP mu Mbale City okulaba nti mbakulembera mu struggle ne task ey'okola mobilization mu Mbale City omuli Northern Division ne Industrial Division. Era ndi musanyufu nnyo ku lw'obwesigwe bwe nateekebwamu bamembers ab'ekibiina kya NUP mu Mbale City, ate ndi musanyufu nnyo olwaleero okukwasibwa office mu butongole gye ngenda okukaakalabiramu emirimu n'aba executive banange. Naye kujjako nkubiriza nti nga bw'eri task force ekitegeeza obuvunaanyizibwa obw'okukunga emirimu gyange egisinga obungi sigenda kugikolera mu office, naye ngenda kugikolera mu field. Field yegenda kubeera office yange.
lwakuba ndina task ey'okugenda okukunga okuregisteringa new entrants okulaba nti we enhance the party within Mbale City and Bugisu sub-region at large. Alright, huyo mukulu Busiku Rogers, chairman w'ekibiina ki National Unity Platform ambitundu bya Mbale City ne Mbale sub-region yonna okutwaliza awamu era nga musajja wa bitongole bikuuma ddembe yawummula nga yali asaavinga poliisi y'eggwanga lyattu Uganda emyaka egiwerera ddala 20+ atotodde ebintu oba oliawo bye yayitamu nga serving police officer era nga ze mabega n'atugamba myaka gya 12 eyo nga akyasavinga police ko yali akola yazindirwa abazigu oba oliawo nga baagala kubba mundu wakati mu kuba nti yakola omulimu gwenga ow'ebitongole ebikuuma ddembe omanyi kyabulabe nnyo okuzinga oba okuridinga police emundu zino ne zitwalibwa kuba munnanga abazitwala tomanya biba bigendererwa byabwe oba oliawo bya kudestabilizinga ddembe liri mu ggwanga naye yayimirira ng'omupoliisi eyalayira okusavinga eggwanga lye ng'ayimiridde ku mazima n'obutatiiririra ggwanga lye amasasi agawerera ddala 28 ne gamuyitamu mu mbeera yakutaasa n'oluvannyuma lw'ebyo byonna agambye nti bakama be mu poliisi tebaavaayo kulabika nti bamutaasa tebaavaayo kulabika nti bamuwa bujjanjabi era kitaawe yatunda ku butaka awo yatunda ku nte n'afuna obujjanjabi waayita emyaka 9 gyokka era mu 29 n'addamu n'asindirirwa amasasi amalala era agawerera ddala ku mulundi ogwo era yawandiika oba yawandiikira bakama be okumuyambako oba oliawo okumuwa medication era kye baakolera ddala mu 2000 ng'akyasavinga kye baakola ne 29 ebyo byonna bwe yajja agattirira n'alaba oba oliawo n'ebikolwa ebyali mu poliisi jjukira okusinziira ku myaka gy'ayina n'ebbanga lyasavingidde yomundowooza kuba si yomundowooza kiri automatically yasavingako ku mulembe gwa Kaihura naye omulembe gwa Kaihura ffenna tujjukira emivuyo egyali mu poliisi. President Museveni ye kennyini n'avaayo n'agamba tukakasa bulungi nnyo nti poliisi erimu bakawukuumi abo bafuuse obuzibu mu poliisi. Tujjukira Kaihura abantu be yakozesanga, tujjukira aba 2010 abasajja abalina emitima nga giringa janjaba, abasajja abalumbako baasi y'essomero ne balaba abaana olw'okuba baali beesibye buliboni obumyufu ku mutwe, abasomesa baabwe emiggo ne gibayitamu naye ng'abaana bakindagateni weewuunya. Emiggo ne giyita mu basomesa ne bateeka fiya mu baana abato ne weebuuza kifaananyi kyekyo kye baba basiiga mu mitima gy'abaana bano. Kifaananyi ki oba oliawo abaana kye bagenda otandika olabiramu poliisi n'ebitongole ebigwa mu kkowe eryo ebya security. So byebyo ebikolwa ebyakolwanga mu poliisi. Omukulu ono Roger agamba bwe yagatirira ebyo byonna n'embeera mwe yali ayisibwa yasigala aleese obugumiikiriza n'agamba kansaavinge, naye yalaba kiyitiridde n'awandiikira bakama be mu poliisi ebbaluwa emusaba okukola ki, okuwummula mu poliisi. N'awummula ayogedde ne ku mugenzi Muhammad Kirumira. Fenna Muhammad Kirumira tujjukira bulungi nnyo ebigambo byayogera ng'oba oliawo alaga ebintu engeri gye bitambula mu ngeri ya kifuula nnenge oba enkola y'emirimu mu poliisi. Nakkaatiriza bakawukuumi mukama we w'okuntiko President Museveni ng'atwala ebitongole byonna ebikuuma ddembe, naye be yali amaze okukakasa n'atukakasa nti obulamu bwange tebuli seefu bwe nnaayogera, ne n'agamba bw'oyogera ofa era ne bw'osirika ofa. Kirumira nga tannattibwa yakozesa omukisa gw'obulamu mukama bwe yali amuwadde mu nsi obutono obwali busigaddeyo okulabika nti atwoleka buli kakica yenna yali mu poliisi. Mwana ttu Muhammad Kirumira olw'emirimu gye emirungi gye yali akola baamutwalanga oba baamudiployinganga mu bitundu by'e Kampala n'emirirwano bitumanyi nti bya tabbu, betumanyi nti bifumbekeddemu obumenyi bw'amateeka n'ebikolobero ebitagambika. Baamutwalako enansana eyo. Nansana eyo tugijjukira bulungi nnyo, waliwo ebiseera by'ekittabakazi. Nansana abayaaya ab'enjawulo bakuba abantu obutaffaali bakola
Kirumira ne bamutwala mu Nansana omwo. Mu Nansana omwo yakola emirimu miyitirivu ddala. N'asooka afufuggaza buli mukozi wa bikolobero eyali mu Nansana omwo. Bonna n'abaleka nga abakoze eki. N'abaleka nga abanafuyiza. Wakati mu kuba nti Kirumira yakola ebyo byonna, munnange okwandibadde ng'okumusiima, wakati mu kuba nti abantu b'e Nansana n'ebitundu bya Kampala eby'enjawulo ebiriraanyeewo baali basiimye obuweereza bwe kuba bwali wazeewo akalembereza. Baamukwata ne bamukanyuga mu bitundu by'eyo e Buyende. Poliisi zeeyo. Munnange teyafaayo ng'era omuntu eyali yalayira okusaavinga mu poliisi n'omutima gwe gwonna. Ne Buyende eyo yakolayo omulimu ogutagambika. Era baagenda okumuggyayo okumukyusa. Ate okumuleeta mu Kampala ng'abantu b'e Buyende tebaagala agende yeetabanga mu community work, kusomesa abantu, kubasomesa amateeka ng'era omukulu ono Rogers bwagambye bwe yali abikola. Agambye yakolanga ground work, genda ku TV stations ku defending government nga newankubadde emivuyo gyali mingi mu poliisi ng'agezaako okubawolereza basomesa abantu amateeka. Yakola emirimu gye nga musajja omukuuma ddembe. Ne Kirumira bwe kityo bwe kyali. Era Kirumira bwe baamugye e Buyende ate ne bamuleetako wano mu Kampala wakati nga nawo obuzibu ebikolobero bitabuse. Kirumira nga bwe yali enkola ye nti si yali omusajja atuula ng'ali ku mulimu, teyeebakiranga ku mulimu ng'akola wholeheartedly, ng'ekimuteesa mu kitundu kuteekawo butebenkevu, to keep law and order ng'era omulimu gwe wa poliisi, ng'amakinga sure nti omulimu gw'ateeka okugujjuza, omulimu gw'ateeka ogukola mu butuufu bw'okugukola. Kyova olaba yakolanga operations ez'enjawulo era ebitundu bye baamudeployingangamu mutuufu yagenda obivaamu nga sanity obukakkamu. Ng'ate mwana n'abatuuze bamwagala abo baba akoleramu. Wabula ne mu Kampala omwo ne bannange egimu nno ku misango gye baateeka ku Kirumira oyo kuba bagenda okumutta ng'era akyawere nemba n'emisango mu kkooti. Tujjukira bagezaako okulabika nti bamuteekako embeera ya kyuma, waliwo we baakyalako mu maka gaabwe ne bamuggyayo ng'alemeddeyo kwakkananga oluggi balusaze. Embeera yali yakusasamaza nnyo, okitegeera. Naye gimu ku misango gye baamuteekako bwe yali mbw akyasaavinga mu bitundu by'e Nansana mbu yabba Rolex nga bali mu operations. So Kirumira Allahumma gafillahu walhamhu, tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Naye y'omu ku ba serving police officer abaaliwo ebiseera ebyo ng'oba oli awo baagaza new generation okuyingirako mu poliisi. Naye gye byakomekkereza nga abantu abavubuka abato kuba ebiseera ebyo ffe twabanga mu ssomero naye ng'abaana bagamba nange Kirumira oyo ng'akola bulungi, nze mpulira njagala yingira na poliisi lwa Kirumira. Ne munnange gye byakomekkerezebwa embeera oba oli awo gye baamuyisaamu yaleetera abavubuka bangi nnyo oba oli awo okutya okuyingira poliisi ne bagamba akola ennyo yandibanga tasasulwa. Era ne Rogers ono chairman wa National Unity Platform yali wa poliisi nga bw'annyonnyodde yawumulira ku ddaala lya constable, naye bw'akuntotolera n'akunyumiza ebyo bye yayitamu ne bye yakolera poliisi, mu butuufu weewuunya omuntu ng'oyo okuwumulira ku ddaala eryo. Naye ng'ate musajja yali muyigirize bulungi nnyo, siga nti obuyigirize teyabuyina. Ne kakati poliisi y'ennaku zino tulaba abaana ba myaka 25, myaka 27 nga bwakubuulira ebbanga lya serving mu poliisi tegiwera wadde n'emyaka 10, abamu n'etaano tegiwera, naye ng'ennyuta zonna zibeetimbye, okitegeera. Kaakati poliisi eyo erimu enkola yaabyo n'okusinziira abasavinga mu poliisi n'ennyinnyonnyola yaabwe ey'ebintu eraga nti poliisi yandibaamu abaana n'ebyana. Lwaki abamu basavinga ebbanga ddene ng'ate emirimu bagikoledde ddala, oba oliawo nga n'ebitabo babirina, bo ne batapromotingibwa kutuuka ku maddaala g'abalala, wabula abalala ne bajja olw'okuba balina regions munnange mwe bava, olw'okuba balina ekifaananyi mwe balabikira, olw'okuba balina amannya ga region emu, munnange bo ne bapromotingibwa mangu mangu. Era omukulu agambye bye bimu
oba oli awo ku byamuwaliriza okufuluma poliisi ng'alaba obusosoze eri ekintu ekiyitibwa nepotism and tribalism. Nepotism kwe kulayika nti abantu abava mu famire emu baba bava mu lubo olumu basuumuusibwa okusinga ku balala, baba wa chepe n'ennyuto okusinga ku balala. Tribalism be bantu ba tribes ezimu nga bo basosolebwa, abalala basuusuutibwa, abalala batwalibwa nga balangira. Kati ne bw'otunuulira ebitongole ebikuuma ddembe n'ebitongole ebirala ebya gavumenti, munnange era bye bimu ku bireetera abantu ab'opposinga gavumenti eno okujja opposinga, kuba balabanga eringa ecreatinga oba ecreatinze abaana n'ebyana mu mbeera ezo. Naye ng'ebitongole bino ng'ebya poliisi, magye n'ebitongole ebirala byonna, omuntu yandipromotingiddwa nga lwa credentials na busobozi n'ebyo byaba akoze oba byatakabanidde ng'omuntu. Okitegeera ne batunula nti omuntu ono atusavinze emyaka bwe giti, akoze n'omutima gwe gwonna, yeewaddeyo nga munnansi, alaze omwoyo gw'eggwanga mu aspects bwe ziti ne bwe ziti. Katumugje ku ddaala lino tumuteeke ku ddaala eddala, katumugje ku ddaala lino tubadde tumutaddeko tumutwale ku ddaala eddala. Naye Rogers agamba munnange bye mu poliisi y'eggwanga lyaffe Uganda tebiriimu, era y'ensonga lwaki yasalawo ave mu poliisi ayingirire ebyobufuzi. Era nga mbyobufuzi yatunulatunula mu bibiina ebyopposinga gavumenti ebiriwo, nga ekibiina ki National Unity Platform oba oliawo kyekiina endowooza ye, kyekiina ideologies ze, kyekiina ebyo byalaba nti oba oliawo bwe bina implementingibwa binaleetera Uganda yaffe abaana n'abazzukulu okugyeyagaliramu. Yagambye ffe oba oliawo ffe tuyinza okuba nga tukuze naye ate tuzadde n'abalala tuzzukuza, twagala tuteekereteekera abaana baffe eggwanga gye baneeyagaliramu mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye nga ebyo tebigenda kujja automatic, wabula kyetaaga abantu abava mu koona zonna ez'obulamu, abantu abayivu, abatali bayivu, abantu abakyala, abaami, abantu ab'amawanga ag'enjawulo nga tebeesosodde nga beekutte kanywa okulabika nti ebyo babituukako. Otherwise bwe bataakola ekyo ebintu bijja sigala nga bwe bitambula mu ggwanga. Ensonga lwaki agambye yasalawo okujoininga ekibiina ki National Unity Platform olw'ensonga nti abantu bakyaniriza. Kati ye agenda kukola omulimu gwe nga tatiisibwatiisibwa, reason being nti yali musajja munnamagye, amateeka agamanyi. Poliisi ne bwe beegamenye ajja kuyimirira ku front ayogerezeganye nabo nti bannaye gano mugamenye, ayingire ground bamobilizinge, bongere okulabika nti basimba banyweze omusingi gw'ekibiina ki National Unity Platform mu bitundu ebyambaala sub-region ne Uganda yonna okutwaliza awamu nga ekibiina kye yasalawo okulonda okukolera. Nga bw'attotodde mbu ajja kukikolera nga bwe yakola emirimu gye mu poliisi, kuba omusajja okusinziira ku background ye kiraga nti yali musajja muvumu, yali musajja ateeteeririra. Bye yakolanga mu poliisi byazze okulabika nti akola, okulabika nti atakabana okuleeta enkyukakyuka, abantu abayaayaanira enkyukakyuka gye baagala okulabika nti bakola ki, batuukako mu nnyaffe Uganda. Naye nga ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ab'ebitongole ebikuuma ddembe abasuddeyo akagambo n'abagamba wakati mu kuba nti mulindikkula bannayuganda bannammwe emiggo, wakati mu kuba nti mubacunya, wakati mu kuba nti mubanyigiriza, ffe twabikola dda era twabikolera ebbanga eriwera, tebajja kubasiima. Otherwise muyina kukola mulimu gwammwe nga babitongole bikuuma ddembe mu butuufu bw'okugukola nga temuyina gwe munyigiriza. Naye mujja kuba bannammwe emiggo olw'okuba balina ekibiina bwe kiti ne bwe kiti kye bawagira, mujja bakubamu tiyagaasi, mujja balemesa emirimu gyabwe gye bateekeddwa okukola mu kisaawe kya byabufuzi, okugeza okugenda okumubilizinga ne mubateerawo barriers. Ebyo byonna mujja bikolwa, naye batono nnyo mu poliisi omwo oba mu magye
abajja okuganyulwamu batono nnyo abajja ofuna promotion okusinziira ku bigambo bye. Nabagamba ebyo byonna mubikole naye mukimanye bulungi nnyo nti naffe twabikola naye ne twekuba mu mutima ne tutula n'embeera oba oli awo mwe tukolera ng'abandikwasizza amateeka ate tutuuse ekiseera nga ffe abalinga abagamenya. So ebyo ne bituwaliriza ogamba nti owaayi kandizayininge. Bwe yali alizayininga olw'okuba nti yalina ekizibu ku bulamu bwe, oluvannyuma lwaga amasasi agaamuyitamu bagamba nti bw'owandiika resignation letter naye ng'ogiwandiise mu ngeri ya bya bulamu nti bannange ngenda kuwummula amagye oba poliisi kya poliisi kuba ayogeredde ku sayidi ya poliisi naye nga ekimpummuza obulamu bwange tebuli stable olw'ebyo bye natuusibwako mbubakokyayo obukadde 2 bw'owummula nabo. Naye munne yamugamba ani agenda okuzikuwa nga n'okufuna obufunyi obujjanjabi tebaakuwaza kufuna bujjanjabi guwa takabananga. Agambye waliwo yateeka miliyoni ze 30 ne bamwokyayo ekyabiri bamwokyayo emitwalo 2 awo. Segera mu mbeera efaananako bwetyo yagamba owaayi kampummule oba bampadde oba tebampadde naye nze ogwange ngukoze kampummule ate nzije eno mu kutakabana okulabika nti tuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Obwo bubaka abusuulidde ba poliisi oba abusuulidde ba bitongole bikuuma ddembe mu nkola gye bakolamu emirimu gyabwe. So yajoyininga ekibiina kya National Unity Platform era ne bamuwa obwa chairman bwakyo mu bitundu ebya Mbale sub-region. Bwatu bwagezezzaako okulabika nti atottola ebintu bino naye nga tuwunzika atubajjukiza bannaffe ab'ekibiina obuulyawo ekitongole ekyavuddeyo okuyambako ku baana abawala mwagala genda Jordan Saudi Arabia katakola naye nga akasimbi tekaliiwo akateekamu import passport oyina toyina beewaddeyo okulabika nti ebyo babikuyambako. Okubafuna oyita ku namba y'essimu 075 2673640 07526 noti. Gwayagala okulabika nti omanya ebisingawo bakubire mwogerezeganye ku byonna n'engeri abakulu bano gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Naye nga bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero tubadde ku Credible Media UG tuwayo okulabika nti tubaweereza okujja okuba toki mawulire nga bwe gatambula wakati mu kwefumitiriza ku ebyo ebiba bitambula nga ekigendererwa kyaffe kya kuzimba nnyaffe Uganda. Ekigendererwa kyaffe kya kulabika nti amawulire gonna agatambulamu ffe nga bannayuganda tugeefumitirizaako ne tulaba buti ebintu bye birina okutambula. Bwe bitambudde mu ngeri ya bikukujo oba yakifuula nnenge ffe kennyini ffe abalina okuteekawo embeera ey'okutereeza. Teri ajja kutereeza nga bannayuganda temuvuddeeyo kulaga mutima gwa kutereeza. Credible Media UG tubasaba okusubscribinga okulikinga n'okusharinga. Ganja Fadge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa